Kadama TV bakadama okusingira ddala ab'e Saudi Arabia n'ab'e Dubai batera okubeera nga batikka ebintu okubisukuma e Uganda ng'omuntu bw'afunayo ebintu oluusi wabawo ebintu bingi nnyo ne basalawo okubeera nga basukuma ebintu e Uganda naye abasinga batuukiridde nga bagamba oba bakomplaininga nga bagamba nti bafunyeemu obuzibu ku bintu bye basukuma olwo Kadaama agamba nti yasukuma ebintu bye mu 2020 kati wayiseewo emyaka 2 ebintu bye tebituukanga nga ayagala kwekubira omulanga okubeera nga ayagala okumanya kiki ekigenda mu maaso. Kasooka tuwulize Kadaama ono tulabe ensonga eno eri etya bintu bino lwaki tebituuka oluusi buzibu ki obubeeramu so tumuwulirize tulabeko maybe ne videos ezimu zansukumidde zagamba nti ebintu bayibalaze bigenda kutambula tumanye ensonga ki egenda mu maaso. Hello Kadama TV. Then kwogerera Saudi Arabia. Kiriyo kizibu kyetuyitiramu bakadaama. Kizibu kyetuyitiramu bakadaama. Nakakirolooza kwengedde kuwuliriza ebboozi y'oyo omuwala yagenda kukola mu kiyumba kirimu amasawu mangi n'atategeera abakozi abo bonna babeera batya okulekanga amasawu mu kiyumba. Kati nekinjukiza njogereko naawe Kadama TV because ensonga nyingi otera kubeera ng'ozoogerako n'oyamba abaana. Otuyambe mu sayidi y'ezikago. Tulina Abannayuganda wano mu Saudi Arabia batikanga kago z'abaana zi container. Naye tetumanyi bizibu ki bye babeera nabyo. Baana baatika ebintu kuva mu 2020 paka mu 2022 tutuuse 2022 bintu tebituukanga waka naye tusasulanga buli kimu. Naawe tetumanyi lwaki bantu bano tebayimirira ku mazima ne batugamba kiki kigenda mu maaso ku bintu byaffe. Nze njogere ono bintu byange nawaayo mwezi gwali gwa kusatu nensasula ne ssente ne wrapping ne transport naye paka kati bintu tebinaba kutuuka. Ba 2020 bintu tebinaba kutuuka naye bantu abo tebabangayo ne batugamba amazima. Kiba kirungi batugambe amazima nga kuvivaako ebintu byaffe tuviveeko. Bayogere amazima naye tetumanyi kigenda mu maaso. Bagamba ekonteina baagikwatira Uganda batyena power mu revenue mwezi gw'omusanvu. Ekonteina ya 2020 mwezi gw'omusanvu last year. Kati ne batandika ne batulaga zi video ne bagamba bantu bawaayo mwezi kutandikira mwezi gw'okubiri gw'okusatu bintu bikyali eno Saudi Arabia Jeddah. Ne balyoka ne batulaga videos that bintu babitise mu zi container anytime bigenda kutandika okutambula. Ne bagulawo group katono ne bagamba ebintu biri Mombasa. Naye omuntu atugamba y'omulala bamuyita Zaamu. Naye bali babatwala ebintu by'abaana bo tebayogerangako tebatugambangako kyonna kigenda mu maaso. Kati Kadama TV njogedde naawe at least mutubeereko bintu byo tuteekamu sente nyingi nnyo nga abantu bano tebasobola okukola mirimu gyabwe okuyamba abaana Uganda banaabwe bali mu Saudi. Baleke emirimu egyo gibeere abasobola bagikole. Kiba kibi nnyo baana almost I can say oba bali 1,000 very many kekusindikira nezi containers enyino ojja kuziraba. Naawe tetumanyi kituufu kyeki Bannayuganda banaffe naye bye bakola tebituwa amaanyi n'akamu tebituwa amaanyi. Kadama TV mutuyambeko muteekeko ebintu byo ku announcement abasajja abatika ebintu bya Saudi babeere serious n'emirimu gye bakolera abaana. Tubeesiga ne kiba kirungi naye batulaze amazima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakasitoma balungi.
okusooka twebaza okuba nti namukkiriza ne mutwesiga weewaawo wabaawo ebibaawo mu bizinensi bibaawo tusaba Allah asaasire birekeraawo okubaawo konteyina ezebbiri ze mulaba eno esooka eyo eringa enzigule oba enzigule mwe muli ebintu byaffe ebintu byonna bye tuzze twogerako atugamba nti abatuwa ebintu April, May, June, July, August paka olwaleero ze konteyina zino bbiri eyo enzigule eyo ne konteyina eno egirinaanidde nga bwe muziraba zombi eza orange eno tugenda kujjuza bujjuza essaawa zino era zisimbule insha allahu taala. Tusaba eddwa zammwe zeetagisa nnyo wadde ssente muba muzituwadde eddwa eba essaala zammwe ziba nkulu nnyo kubanga ne bw'oba omaze okuzaala omwana era omusabira ate Katonda akusaasira omukuze bulungi so nga tikyandibadde nti omuze omuzaala biwedde olwoba otandika butandisi kati ekikulu kiri nti at least kino kiwedde tumaze okutikka era nga tukakasa nti emirimu gyaffe gigenda kuddamu gitambule mu ntambula esinga okubeera ennungi. Zino konteyina ziri bbiri bamuziraba nga bwe zirinaaniganye bwe zityo eyo n'eri emmotoka yiiyaawo bagenda kutandika kupakolola bintu kuba nti babiyingizaamu ffenna nga ttiimu tuli bize tugezaako okulongoosa naye nga Adinaani ali Uganda nga gwe mulimu omukulu gwabaddeko. Of course ebintu bya bizinensi tuyinza obutajjaayo buli kyama abantu abanene basinkanye abantu abakulu bayogedde nabo abantu bonna bayogera nabo biyinza obutasoboka naye ng'omuntu eyali abaddeko n'Adinaani otegeeza banno nabagamba nti nna musajja si muyaaye naye nga bizinensi nti bibeeramu si muyaaye n'akamu era bw'owulira oli ng'agamba nti naawe muyaaye mubbi gw'ovaayo n'ogamba nti naa mutuufu si kituufu nze mbadde mumanyi ng'omuntu nti nedda si bw'ati bwakikola. Kati kino nze wendi wano ne Josh Big Size omulimu tugumaliriza guno tutisse essaawa zino konteyina bagenda giggala then ship ajja tuwa buwi update nti konteyina esimbudde era mukakase nti bintu bituuse mujja kukakasa nti bituuse insha Allah. Zezo video ze Kadama ze yasobodde okubeera nga atuweerezaako kati ekizibu kye kiri wano nti companies ezimu zitera okubeera nga tezibawa information entuufu kugamba obuzibu wano bwendabyeyo mu bantu bano bombi obuzibu bubeera nga omuntu omubuulira kituufu manyi bagamba nti amazima oluusi gayinza okuluma naye omuntu omubuulira amazima kati most cases company nga zino ziyinza okuunderstandinga biki ebibeerawo nti oyinza okuexpectinga nti ebintu bigenda kutuuka e Uganda bintu byangwe mangu babeere nga bakiryalinga omusolo buli kintu kyonna kigende bulungi notuuka e Uganda kuba bino ebintu birimu emitendera mingi naye kansooka ennyonnyole ku guno ng'otuuse e Uganda notuuka e Uganda oleese ebintu bw'omala okuleeta ebintu ne bakuba omusolo nga mu butuufu omusolo gwe wasabye bakaddamu oba gwe wasabye bali bwe waggyeko ebintu tegumaaki nga na musolo gw'ogenda kuwa ekyo kibeerawo kuba emisolo gy'e Uganda nga mugimanyi giringa $, buli omu agamba bibye onagamba zino olagamba zino olagamba zino ate olina okunyigamu okubeera ng'oyisaawo konteyinayo in most cases oyinza okwesanga ng'omuntu kye yabala ku musolo ng'abaggyako ebintu bw'atuuka e Uganda si kyekyo kyafunamu kati ate oluusi n'afuna ensonyi obutabagamba nti mwongere ssente lwatugenda kutemaatema ebintu bino tulabe obuzibu buyinza kuvaawa omuntu okubeera nga wasukuma ebintu 2020 kati tuli mu 2022 ng'ebintu byo tebituukanga omuntu ayinza okutya okubagamba nti bannaye mbabuulira omusolo guli waggulu nnyo mbadde nsaba mwongereyo ssente ng'era akimanyi nti ne bw'anaaze kusaba n'akunnyonnyola era tojja kitegeera ojja kusigala ng'ogamba bano bayaayi ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri containers zino waliwo companies eziyinza okubeera nga zigamba nti tewali buzibu leeta ebintu byo tugenda bikutwalira mu mwezi gumu waliwo olulimi kaŋŋambe olulimi olutunda oba olulimi olulina okusikiriza customer. Of course kizibu nnyo omuntu okugamba nti leeta ebintu byo bijja kumala omwaka gumulamba nga tebituukanga Uganda naye nga nte nze kennyini akigamba
oba akugamba leeta ebintu nyinza okuba nga nkimanyi nti omwezi gwe nkugamba emyezi 2-3 mu butuufu sijja kimeekinga. Kati omuntu ng'ajja kugamba mu myezi 3 ebintu bijja kuba bituuse Uganda, naye agamba myezi 3 naye ng'ayinza okuba yakolektingayo emigugu nga 7 nga yeetaaga emigugu nga 5 naye ng'alinayo emigugu 7. Kati of course tagenda kuweerezaako emigugu 7, agenda kulinda emigugu 4-3 paka bw'anaabifuna. Kati tayimu eyo yokka gy'alindirira abantu okubeera nga bamuwa emigugu gino, ojja kwesanga ng'eyinza n'okuyingira emyezi 6, wabula ye yagamba myezi 3 ate gwe lw'omukubira agamba ebintu bigenda kubeera nga bitambula. Kati n'alinda emigugu 4-3 yakafunako 7, tamanyi agenda bijjawa, n'abeera ng'ali awo mu kunoonya. Tayimu y'okunoonya awo eyo naye bwegenda omuntu ye aba alowooza ebintu yabisukuma. Abantu abasinga babala lunaku lwawadde ebintu omuntu nti omuntu muwadde ebintu byange era ngambye emyezi 3 memuwadde mu January, ebintu byabirina okubeera nga mu March mu Gwakuna, latest mu Gwakuna nga biri Uganda, naye ng'oyinza okwesanga bituuka ne mu Gwokutaano nga tanaweza migugu gino gy'abeera agenda okutwalira mu containers. So bw'otunuulira abantu bano ababiri, nze ndaba obuzibu obuliwo between abantu abatwala n'abantu be bajjako abantu. Mazima kubeera ng'omuntu tafuna mazima initially. Singa omuntu omubuulira amazima n'omugamba waayi tutwala ebintu mu container, tulina okubeera nga tutwala emigugu 5 naye bwe tuleeta emigugu gyo muleete, we ginaawerera tujja kubagamba. Kati then omuntu omugamba nti mu myezi 4 gwe mugambe bwe giwera leeta bwe ginaawera nga tukubuulira nti giweze. Then fwe tukutandika okugamba nti no giweze, mu kusukuma awo gijja kubeera emyezi 3 ng'ofunye ebintu bya Uganda. Then bwe mutuuka e Uganda ate awo nyinza okubeera nga ndi ku sayidi yammwe ne ŋŋamba mu butuufu ebintu bya Uganda otuuse ebintu ng'omusolo gwe wabalira ono mu butuufu omusolo bagutadde waggulu. Era containers ezimu abantu bazirekayo. Nalabira ddala nga okuggyayo container aba ate akwata mu ssente ze. Oli n'agamba ayi ekyo kankiveeko. Naye ng'ate oluusi si muyaaye. Nga tabadde muyaaye abadde ayagala kutuusiza ebintu naye n'atuuka wali nga mu butuufu bamugambye omusolo gwa miliyoni 4 naye nga mu maamu omusolo tugambye gwa miliyoni nga 2. Naye n'otuuka e Uganda nga bagamba times 2. Miliyoni 2 abangenda zijjawa. So kyekyo ekizibu ekiriwo. Ate oluusi tugenda tugamba nti tukozese ennyonyi, yo ennyonyi ekutwalira ebintu byo. Bino bagamba nti kansikume wano nti oba nkozesa Emirates. Naye bali very expensive. Kati bano abatwala mu containers bali somehow cheap. Naye batuuka e Uganda ate revenue ate ne bakuba omusolo ogw'owaggulu ng'ogenda okulaba nga tokyasobola kubalansinga kintu kino. So nze ndaba nti mwali badde nga bw'omufuna obuzibu nga buno omuntu omubuulira tomanya naye mu myaka nga 3 ayinza okuyingira mu bizinensi ye munajjukira nti nasukumako container oba nasukumako ebintu byange, oli n'agamba bwe yatuuka e Uganda ne bamukuba omusolo gwa mirundi 3. Ajja kitegeera bulungi nnyo okusinga bw'omugamba nti ebintu mbitutte mpa emyezi 3 ngenda kuba mbituuse e Uganda. Kizibu nnyo okuwa condition ku bintu bye basukuma e Uganda. Towanga condition ku bintu bye basukuma e Uganda. Genda step by step. Mugambe ntwala emigugu 5 twakafunako emigugu 5, bwe tunaaweza emigugu 5 tujja kubagamba. Mubagambe nti wa myezi 3 kati emigugu 5 zifunise kati tugenda Uganda. Ate lwe musimbula lwennyini omugambe kati omusolo e Uganda guli ku ssente bweziti. Kuba ebbanga lino ly'omala myezi 6 myezi 3 ng'okolektinga emigugu gy'abantu, emisolo e Uganda gibeera gyekyanga. Kadama TV mubeere bulungi.